Nesha twebaza papa abayinzi abasobodde okujja namugebaziika abatasobodde kati omulamwa gw'olunaku kitulese wano ekikulu kyakubiriza abantu kujja kuyigira muganda wange radio eno mbadde siyeyambidde manyi gange bamuyita Rita Kagoma omuntu wa radio kati nzaze on behalf of the family. Ekirala kibadde nti okubakubiriza like okujja on 31st twali tukikolanga okuva Uganda kufero yafa nga tusalawo okutegeka olunaku naye nga yabadde tubadde mu biseera bya covid bali tusobola nga kitegeka naye nga tubadde nga tumujjukiranga abadde basobola okujja basobola okujja mu kaseera katonaku ne basaba naffe kati ensonga eriwo enkulu eri nti ku 31st that is Monday ekiro tusalawo okusula nga tujaguza tusaba ebyo byonna okujjukira muganda waffe era abanaaba basobodde mwenna tusobole okukwatako ekikagga gye twamusiima on 1st Feb olunaku lwo twasalawo tulina okumusabiranga n'okumujjukira. Kati so nekyansaba nyayagala nnyo okwebaza abantu bonna abali bafans bannamawulire aba gavumenti n'emikwano gyaffe ffenna mwenna busobodde otubeerawo gino emyaka 4 ate era nsuubira mujja tugenderawo ebbanga lino byonna kamukama atukwatidde nikikuumye bulungi mwebale nze tetumanyi tetegedde tetumanyi yayagala kwani kubanga ogenda nolabangamu yagalako obugunde wo onayogedde namwandu gundi agambye gundi akoze ati netwemingapo nga respect yaffe ekoze eki nga befudde nti ebyaffe byanjawulo nnyo nga naye tosangayo n'abalala sika yindi naye nga nabo byebimu byebakola kibakola ate kikyali kyaffe ffekka kyafuuka kya like nsi yonna ukagamba kujjukira omwami ono kati so kibale kitukakatako okubayita tujje tubabuulire programu ezinaaba zitambudde so ebirowoozo ebisigadde byasasonyambe